Achileo Kivumbi ngono mukuumi w'omukulembeze w'ekibiina kino Kyagulanyi Ssentamu kwosa munnakibiina kino Agaba amanyiddwa nga Bobi Wine bakomezeddwawo mu kkooti y'amagye Makindye ku misango egibavunaanibwa egy'okusangibwa n'ebintu ebyekuusa ku byambalo by'amagye. Kkooti eno ebadde ekubirizibwa ssentebe waayo Brigadier General Freeman Mugabe. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Kano Fayiri Mugisha lusoose na kukuba bituli mu bantu abasatu abaleetebwa okweyimirira Achileo Kivumbi nga lugamba tebatuukiridde kumweyimirira. Ku baleetebwa okumweyimirira kubaddeko mukyala we, muganda we, kwosa ne mukwano gwe ng'oludda oluwaabi lugamba nti bonna tebaliimu nsa kumweyimirira. Era bategeezeza nga Kivumbi bw'atali mwesimbu nga ne bwe kiti ayinza obutagondera biragiro bya kkooti kwosa okutaataaganya omusango singa aba ayimbuddwa. In case Mr. Achileo is released on bail, his right cannot comply and abide by the bail terms and conditions. In other words, the chances of abscondment are quite high. Bannamateeka baabawawaabirwa nga bakulembeddwamu Shamimu Malende bategeezeza nga kino bwekigenderedde okulemesa Kivumbi okweyimirirwa. So tosobola kukwata abantu abo ba mirundi esatu n'ogamba nti tebasaanidde kuba n'etteeka kye ligamba nti oli eyeeyimiridde omuntu wabanga amanyi obuvunaanyizibwa bwe ng'atajja kusobola okujjukiza eyeeyimiridde ng'alese n'empapula bulungi ezimwogerako tewali nsonga yonna lwaki oba ogamba nti tasaanidde. Nze omu kubajja okweyimirira abasibe bano naye omwami state bw'ajjeeyo ekigambo ekigamba nti tetuli substantial mu butuufu netunudde nako neŋŋamba nti ono kyayogera akikakasa n'abantu abalala bonna be twajja nabo. Bagamba kino kigendereddwamu okumunyigiriza atuuke okukkiriza omusango ogwamuggulwako. Ava ku layini ekozesa amateeka ku ffe be basiba ku nsonga z'ebyobufuzi ate ne balizooti nga tu negotiating with them nga babawaliriza okukkiriza emisango gye batalinaako kakwate olw'okuba nti abantu bano baba banyigiriziddwa bamaliriza nga bakkiriza emisango gye batamanyi. Bategeezeza nga bwe batagenda kupondooka kuyimirira wamu n'abantu abavunaanibwa ku byekuusa ku by'obufuzi. Tugendagendera ddala mu maaso okuba nti tukozesa amateeka mu buli nkola yonna okulaba nga tusigala tulwanirira abantu baffe. Tetugenda kupowa n'abalala bonna abalala be tutannaba kubeera nga bafuluma tubawa ssuubi nti ffe weetuli era tujja balondola yonna gye bali okusobola okulaba nga tulwanirira amazima n'obwenkanya kuba ekyo kye tweyama. Ssentebe wa kkooti eno Brigadier General Freeman Mugabe ataddewo olwanga 21 omwezi guno okuwa ensala ye ku kweyimirirwa kwa Kivumbi. Mu ngeri y'emu bano baleese abantu babiri okweyimirira Agaba amanyiddwa nga Bobi Wine. Ono naye okusaba kwe olunaku lwe lumu lwe kugenda okuwulirwa. Bombiriri baddiziddwayo kwa limanda mu kkomera Luzira.